Banaye tuli ku Dubai Mall nenga twasookedde ku Marina twakubya nebiine emibiri Ssentebe abadde wali ne yeewunya bwewunya naga Mukama taata omanyi abakulembeze kye banyumirako buli mu kifo kyonna kyatuukamu alabamu enkulaakulana buli kifo kyonna kyatuukamu alabamu enkulaakulana so ezimu ku nsonga ezamuleese of course kulaba Dubai yo eri etya bakola batya ebintu byabwe zezimu ku nsonga ezamuleese so tugenzeko ku Marina tugenzeko ne ku bifo byabwe tukapturinze tuwedeko ku Dubai frame however tukapturinze paka wanene ku Dubai Mall ye buli watuuka alaba opportunity y'enkulaakulana so agenda kutubuuzaako era bannayuganda ayongere okuba nga abakakasa nti enkulaakulana kiba kirungi nnyo mu nsi. Ssentebe nzina mulimba panga yane kutanna Ntebe wangabe twaberayo Ntebe nkazi kakweleza kazi ndala kaneno onyonyole muna Uganda ali Uganda tatwanko Dubai kiki kyolabye era olaba tuli wala kyenkana waffe nga ffe bana Uganda bana Uganda bonna nziramu okubaaniriza n'okubeebaza mirimu gye bakola naddala abali e Dubai ekyamazima nazze kulambula n'okulaba butya Dubai bwefaanana tugikompeyalinge na butya bwe twagala okukyusaamu ebitundu byaffe ng'abakulembeze kikola nnyo waliwo kye tuyita familiarization tour tetugikola mu district oba mu kitundu kyo kyokka naye osobola okugikola n'ebitundu ebirala n'olaba ky'osobola okukola okukyusa ekitundu kyo ekyamazima ntunuulidde okutandika kubaffe abakulembeze ebiseera ebisinga kye batusaba n'abantu kye batunuulira nga batulonda one batunuulira butya bw'ogenda obbayambamu okukulaakulana mu fields ez'enguudo ebyobujjanjabi amasomero n'ebyenkulaakulana enkyukakyuka abaana babeera batya bwe baba tebali ku ssomero tubalabiridde tutya amasomero balwadde n'abantu bonna naye kyensanze Dubai ekyamazima tukyali wala nnyo twetaaga okulwana ennyo okulaba nga tutuuka ku level bannaffe gye baatuukako bano abantu baatuleka nnyo ate nga waliwo ekiseera we twatuukira nga tusobola n'obbawa ku ssente naye kati sirowooza nti ssente zaffe zikyalina omugaso e Dubai nti bwe tuba nga tugeze nga we twayinvestinga ntugamba tuwe ku bannaffe abali obubi tubayambe kati twetaaga bo batuyambe balabe nga batusitula abaana baffe bajja eno nga bakola nga baddu abaana baffe bwe bajja eno tebabalwamu kabuntu beetaaga okulwanirira okulaba nga basituka nga babeera nabo beezimba n'akasente kaabwe ke bakola kafuna amakulu tutuuka eyo ng'abaana bagamba ssente zange nazikola ne bazirya njagala okukubiriza munnayuganda ali eyo ate muwoninge nze bwe kinajja mu ofisi yange nga waliwo omuntu yenna bwe baaliridde ssente ze nja kulwana okukuuka n'ejjembe okulaba nga mulwanira ssente ze zibeere n'amakulu tetwetaaga kubanga omuntu abeera eno n'atoba n'azikuweereza ate gwe n'ozirya buli tulwane okulaba nga ssente zikola amakulu enkulaakulana gye tusanze wano era gye nsanze wano nze ng'omuntu ngisiimye
Ekyokubiri empadde ekyokuyiga nti tetulina kwebaka. Tulina okukola okulaba nga tuva mu mbeera y'obuyinike, embeera y'obwavu, embeera y'obutaba n'akasente, tube nga tulinamu akasente mu nsawo, tube nga bye tukozesa birungi, enguudo zaffe n'ebizimbe. Bino ebizimbe obitambula n'olaba nga byetoola obwetooloozi naye ate ng'oli mu kizimbe kimu. So naffe ewaffe twetaaga obbirabayo senga tuba nga tulwanye ate nga tewali kisobola kukyusa bintu byonna nga bukulembeze. Nkuutira Munnayuganda ali mu UAE, ali mu Dubai, ali mu Abu Dhabi, ali e Sharjah, tulwana okulaba nga tukyusa obukulembeze tusobole okweyagalira mu Uganda yaffe. Thank you so much. Mwebale kunkyaza, mwebale kunnambuza, mwebale kuntambuzaako ne mundaga buli kimu. Njagala kubasaba aba Nyondo Media tekikoma kunze nzekka n'abakulembeze abalamu banoonye n'aba celebrity abalamu banoonye tubeere nga tuconnectinga tulabe butya bwe tuyambe eggwanga yaffe nga tuli wamu kitole. Nja kusanyuka nnyo nga muleeseyo omukulembeze omulala okuva mu NUP okuva kwega mu bitundu ebyenjawulo nabo bajje balabe kino kyendabyeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nobale kutambula naffe mbajukiza kitundu kyaffe ekyasoose twali twogerako ne Ssentebe ono awe asaza erya so tubadde ne Ssentebe owessaza erya Butambala era nga bwe twasoma kitundu kyaffe ekyasoose ne tusalawo tumutambuzeeko kubanga bo abakulembeze baagala nnyo okulaba enkulaakulana n'okulaba ensi endala zo zitambula zitya zikola zitya ebintu byazo so tutambule mu bifo ebyenjawulo bingi era agenda kudda Uganda abeere ng'ate abantu baatwala bakulembera nga babuulira ekituufu n'okubako kyahandikawo naye nga Ssentebe omanyi bagamba okutambula kulaba kudda kubeera kukola ki kubeera kunyumya katweyongereyo akyayambula anyumire. Yatugamba okutambula kulaba okuddayo kukola so si kunyumya. Tokoma kukunyumya wabula n'okola ki tweyanziza munnaye mubeere anaye mubeere bulungi tukyatambula beera naffe. Nyondo Rozet, Nyondo Media.
asana neyewumuza abantu bakitegeera nga tugobe olowooza kukola bano bafuna holiday n'amanya
zigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 mukaga munana noti musanvu munana eyo enamba gicontactinge wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB Nyondo Glam tukukumira ku mulembe.